kuwabulwa bannaffe okuba nti tumaamulako ekizibu ate tusobole ensi yaffe okugiteeka ku musingi ogufaanana n'eri gye twegomba. Kuba gye twegomba si waffe. East or west, home is the best. Akoba katusomesanga mu primary Victoria Nairo. PWA east or west, era omwana mu byonna byakugamba. Kakati kyamazima nti bantu bangi balowooza nti bw'otuuka mu Amerika, bw'otuuka mu Europe, oba otuuse mu ggulu. Naye ate eggulu teri ggulu lirungi ery'oku nsi lisinga waka. Ekyonoona wano ewaka nti tetulina nguudo nnungi, tetulina malwaliro matuufu, tetulabirirwa gavumenti, ate ng'eri abantu balabirirwa gavumenti. So mmanyi abamu abalowooza mulimu n'abankubira nga bankyukakyuka naye ne katulaki towuliriza eyo obeere ng'osinziira eyo n'oweereza naye kiri understandable. Naye ne General Museveni ne banne kibanyumira nnyo okulowooza nti nali sigenda kudda kubanga baba bamanyi bamponye. Naye wendi emirimu gyatuteeyo ebbanga lya mwezi gumu, ate twagikoze mu lwatu, ate tegyawedde. Ebintu byonna bye tukola olunaku lwe tuligamba nti byaggwa lwe lunaku ensi lwe tugireetera amawulire oba ndi batudde ku TV zammwe mbagambe nti bannange bassebo ne bannyabo gwe mbadde mutwalanga nga Nakyemalira, gwe mwali mwatwalanga Lubambensi, gwe mwalowooza nti yaŋŋaŋŋa byonna n'abimalayo tumuyina tumugyewo yaŋŋaŋŋa tumugyewo era ali mu ntebe ye Kyagulanyi Robert Sentamu. Ensi tetubanja bingi. Omukwana ensi gwetulaze Map Media tebagutulaze lwa kuba nti tuzaalibwa tuli banjawulo, tebagutulaga lwa kubanga wakati mu lutalo abantu batwagadde. Wakati mu lutalo luno Abannayuganda batwagadde, era mu kutwagala gemaanyi naffe ge tukozesa kuba tetuli ffekka. Mu Amerika saakozesa wadde 10, simanyi na bajeti ya ssente ze nakozesa kuba Bannayuganda abawangaalirayo be baatwala obuvunaanyizibwa wendaga, wennaasula, kyennaatambula, wennaayambala, kyennaalya, bwali buvunaanyizibwa bwabwe. Era lwakuba ntisaagala kuvaayo kutandika kunokola mannya nti gundi weebale kunsuza, gundi weebale kunsuza, gundi mwankola bulungi, naye nga nabo bakimanyi nti nali mu mikono gy'Abannayuganda abawangaalira mu Amerika. Ekyokubiri, yes, tuba n'enkiiko ez'enjawulo, tuteekateeka enkiiko ez'enjawulo, era n'ezo enkiiko twafuna omukisa tuzibeeramu okulaba nti twongera okugaziya okumanya kiki ekiri mu ggwanga Uganda, kubanga amaanyi ga General Yoweri Kaguta Museveni gonna gali mu kwaisolatinga balwanyi. Nti Map Media obeere nga gy'obeera naye ng'abantu tebakulaba nga bwe balina kulaba, bakubuusabuusa, naawe mwenyini otandika okwebuusabuusa. Oba ontegedde? Naawe otandika kugaa naye bye bagamba oba bituufu? Nti swabula bakwate bakuteeka eyo wekka we baakuteeka, bakumalemu amaanyi nga ne omanyi okukwata nga bakukutte ate ne bakuteekamu teepu yaabwe. Kale gwe n'olaba obonaabona, naye abantu abalala bali ku kino bali ku kiri. So ekiri very 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 important, ekiri very important mu byonna kwe kuba nti ffe Katonda baayazisa obuvunaanyizibwa n'abantu be bakkiriza ne bagamba nti abo kati nganze nti kanjogere ebyo bo be bandyogedde kuba omuziralo gwina kuba gumu. Kwe kuba nti ffe tulemera kwaga amazima, tutalaga nga tutambuza aga amazima awatali kwekkiriranya, awatali nga tetuli mu lutalo. Ekitubeeza mu lutalo nti waliwo abatuwakanya ku bye tulaba. Tuyinza okuba nga ffe bangi naye olina okusooka okwematiza nti mu lutalo lw'olimu you are fighting against a particular group. Group ensasule, group entemu, group enzibi,
group enimbi kubanga Museveni okusobola okubeera wano emyaka 30 mu okusoba tewaliwo mukulembeze mu Afrika map media omukisa tewaliyo mukulembeze mu Afrika tewali mukulembeze gwe nasomyeko abadde mulimba nga General Yoweri Kaguta Museveni. Kyoyagala okugamba nti obukulembeze emyaka 4 agitambuliza bannayuganda abatambuliza ku bulimba ku street tukita Sudi kusudia wa Sudi nti ekisanja kino hakuna mchezo ate ne kijanga kya mchezo ddala hakuna mchezo nakireta ate nga kya mchezo yali opposite okulimba kwe kutandikira hakuna mchezo nga ataleta mchezo bonna bagagawale naye nga ataleta bonna bavuwale entandikwa naye nga aleta nzikiza si ntandikwa aleta zingamya si ntandikwa buli kyayogeddeko kibadde done in the opposite era tusobola okukigendako word by word. Ndiva mu byobufuzi nga sinaweza myaka 75 kati ali mu 8 sirifomu ekitawanya abakulembeze kulwa mu ntebe amazeemu 38 njagala ebisanja 2 byokka ntegedde kakati bw'oba olwanisa such an apparatus olina okubeera omuvumu ennyo first of all okufeesinga blackmail okufeesinga casuality tewaliiwo mu bantu bonna kati swabula n'obwasabula we naye mwenyini yali takkiriza tibasobola okeera ku makya ng'abasajja abasukka 10 nga bali mu mmotoka ennene erimu amafuta ga gavumenti buli omu bamuwadde high caliber machine gun nga ye munoonya kubanga swabula bakunyumiza nti yali Atabuuse n'ateekako ono naye agenda oteekako ng'agasajja gafubutuka buli muki swabula ki laba gwe banonye he doesn't take anything for granted. Nensi yagikubesa naye generational cause eno emudemystifyinze magnanimity ye gye yali yateekawo. Kyagulanyi bwe yajja yabuusa bangi okumu yafungula kateni ne balaba ye eraga talinaawo kubanga gwe kyetutaandikiddeko bwe muba ne population ngerowooza nti omuntu ali ku level ya deputy spokesperson w'ekibiina ekyawangula obukulembeze nti bw'agenda mu nsi yonna tagenda kudda ekyo kikulaga obugubi obuli gy'ava kati gwe nga tonatunulira Waiswa tunuulira kiri nti oyo agenze deputy spokesperson owa ekibiina ekyawangula obukulembeze kale to their satisfaction ekibiina ekiwabula abali mu bukulembeze takyasobola kuwangaalira mu nsi yaabwe okwabwe either olw'ebyenfuna oba olw'okutiisibwatiisibwa n'okwagala ekyo kyennyini kispeakinga to the decay kispeakinga ku buvundu omusingi kwe guli nti map media ng'olina byokola olina TV yo olina YouTube channel yo naye olinaga nti map media bw'agenda e Bungereza tajja kudda kitegeeza nti by'obadde okola bye beegomba nabyo temuli obadde onoonya ddaala likutuusa waki wali kakati ekyo era kituzaayo nti ffe abalwanisa Museveni ffe batuufu kubanga n'ebyo abalala bye bandibadde bagamba nti kubanga ekifo kyange bangi abandi kyegombye tonjogerera abantu miliyoni na miliyoni naye nange ayogerera miliyoni na miliyoni bwe bankuba mu ttooki ab'NRM balaba nga mbulamu ebyobulamu nti bwe ngenda mu Amerika sirina kudda naye bwe bakyogera olw'okuba obwongo bwabwe bukoma kubiraba ku sayidi eri tebamanya nti babyogerako mbeera za bulamu bwo eneeka bubi olemereri bo nabo bamanyi nti eri bw'otuukayo wasinga bye bateeseteese wano kyokka nga nze eri ekintu tteyo kusoma kwongera kukkatiza kuyiga kulabisa kukunga nsobole okujjako wano because every revolution must have the diaspora plays in 2 ways. One, every revolution must have a domestic and foreign policy. Yeka kuba okufuga ensi era ogifugira ku policies 2
domestic and foreign. In most cases, because we are a global world, we cannot work amiss. Tosobola kola weka. You must work in contact with other forces. Because we are not in isolation. Tekuli munsi gatugamba nti Uganda yokka eri mu facing obuzibu buno bwe tulina. Ensi nyingi. So bw'oba ogenda kulwana nga mulina ekizibu ewaka okujja kwa Kyagulanyi kwatuyamba nti amasannyalaze ge gagaziya the scope of Uganda's influence ku bwannakyemalira ne tuba involved on the world stage. Tukomewo ku lunaku olw'enkya buli omu lw'alindiridde nga ekibiina kya National Unity Platform mweteeseteese mutya okulonda president lunaku olw'enkya? Enkola eno ekisooka nabadde wa mazima teyali omukolo ogw'enkya si gwa na kibiina kya National Unity Platform, mukolo gwa bannayuganda. Bannayuganda baavaayo ne bagamba omukolo ogw'enkya si gwa National Unity Platform, mukolo gwa bannayuganda. Si gwa Kitebe. Si gwa National Unity Platform ng'abakulu n'abakulembeze. Gwa Uganda. Gwa bannayuganda. Era tegwatandikibwa Waiswa. Tewali nawo. Saaliwo. Tegwatandikibwa Secretary General Lewis. Tegwatandikibwa President. Mwe mwatandika. Oli yagamba nkomawo. Mwatandika nga tannabagamba nti agenze wiiki bbiri nti byagezaako ola byonna tumusiime tumunone. Abantu awo wabaddewo okubuzaabuzibwa nga nange nnyini nga ndi munnamawulire naye nga ndeebuuza ki ekigenda mu maaso. Sinnalabako post ya president ng'agamba abantu munnone. Secretary General sinnalaba. Ffe tuli maanyi g'abantu. Omulimu gwa Waiswa kukunkumula kutu kuno kiwaawo kukita kukwetaka kuwulira abantu baliiko baki be tuli kulembera. Because then no amplifying. Then abantu kyebakoba ife kyetwongeramu omuliro because we are the leaders of the people anchored on people power. Kati ffe tetwefaya brigading, ffe tufaya brigading abantu, ffe tufaya brigading ebirowoozo by'abantu tutya bwe tubikyanolinga to the epicenter kwekyo kyetwagala kubanga bannayuganda kikyebaagala kumamulako gavumenti eno ebatawanyiza emyaka 4 bakugambye nti ono byakola ebyokujjako kubanga mu bbaluwa ya Enanga egamba nti ebikolwa byammwe bifaananira ddala ebyo ebyokwagala okusuula gavumenti ekola ki statement gye yakolera ddala omwogezi wa poliisi. Ekyokubiri nti tetukyalina busobozi bukuuma muntu wammwe. Tetulina busobozi bukuuma muntu wa baba balaze obunafu. Ati abantu ne basalawo kati mwekuumire. Ekisooka beera muffe bw'oba ova entebe tetumanyi ku ntebe roodi kubaako abalala katukwekuumire. Kubanga era kyava mu mwogezi wa poliisi yagamba nti n'oyo gwe mwalabye n'emmundu mwali mwekoleddeko. Ontegedde ekitegeeza obukuumi tetukyabulina abantu mwe mukola oba Uganda kakati okigambire nnyowe okizikire kakati ne bagamba nti atumunone ne mutandika kati tugamba nti president baba bannansi nge Canada bamulisiivinga tewaliwo airport ziba busy nga ziri naye entebe ennyonyi etwala eddakiika 5 ku 10 eyinza n'okutwala essaawa n'essaawa 2 nga tewali nnyonyi eguddewo. Eri buli ddakiika emu wagwawo ennyonyi 3 oba 4 ezigwa ne ziyimuka ku kisaawe ekiri busy eky'e Canada bamuwerokambi enkomunitu y'abantu twalengera eŋŋoma eŋŋanda biki byonna obudodi ku Oliver Tambo Johannesburg mwabalabye abantu ate eyo yajja yakunamye awo wennyini woogenda okutugambira ddala twafunyeyo oluvuvumo maapu omanyi ffe naffe tuli ddoboozi eryongera maapu tubuulye pulezidenti bamukutte tuwulidde oluvuvumo awo wennyini tegeeza abatulaba ku Mapu Media TV abatulaba ku Wawo Mukisa TV kyabadde kitya pulezidenti oba bwe yalaaniza kabuyo kyakabaddewo kaawo. General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu yaabwe baakubidde gavumenti ya South Africa. Gavumenti yawan ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni yakubidde gavumenti ya South Africa n'egigamba nti ennyonyi eyo eva e Canada eyise Amsterdam egirako omuntu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu naye temumuganya kuyingira mu South Africa kubanga
ne ku kisaawe waliwo abagenda okumulinda abantu abangi nga bakulimino bemwetaaga okukwata mukwata abantu abo bamulinze naye enkola ye ey'ebintu si ntuufu nyamba ene wange ninayo ebizibu naye neeyo temumukkiriza alinga agamba nti eno namulemererwa onfunye bulungi kakati ate gavumenti ziri tezikola nga wano bali olwategedde nga banoonyereza ngagamba ono yatawaanya oli kakati bino ebyabwe byeri kuba zino ensi zaakula edda tesobola kuba involved mu pettiness kyebakoze nga bagamba oke mubali muyinza okubaamu bakulimini bebatugambye naye mulimu n'abatali ki bakulimini kyetuba tukola ngaffe katumuwe obukuumi asisinkane abantu be asobole okutambuza kubanga ye bamanyi nga VVIP nekyabadde ku Oliver Tambo tekibangawo era ekibeerawo ekiri mu nsi yonna ku Kyagulanyi tekibangawo wantu wonna nga omuntu omukulembeze bamureceiving with such love vigor and hype world all over awo mu South Africa omu ku leading opposition leaders abaali bakyaliwo Mukama Katonda mmwe ekyumula ekyemirembe yamala n'afa nga nga yabaddeko prime minister baali bamuyita Morgan Shangarai yali wa Zimbabwe. Morgan Shangarai teyafunako ttutumu eryo ku Oliver Tambo ku kisaawe kyonna nga oba world all over ng'abantu bali organizinze magnanimity n'amasanyalaze ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati government neba nga yenyini yekubye ekiso kya mbuzi kirekerera omusi ekitunula omubantu ali kubya South Africa nti akiringe momentum ey'abantu abamureceivinze nga bamureceivinze ku Oliver Tambo okendeza momentum ya wano n'okwewa omwaganya okumenya amateeka okw'aboobwe kubanga omuntu gwe bareceivinze Canada omuntu gwe bareceivinze America omuntu gwe bareceivinze Dubai omuntu gwe bareceivinze Butuluki omuntu gwe bareceivinze world all over ate gwe omuganda oti abeewaabwe okw'aboobwe okumureceivinga kubanga bino ebintu bya kiruyi kati naffe ekiruyi kituluma bamureceivinga bate South Africa ne bamureceivinga mu America ne bamureceivinga Canada ate ffe ne batugaana abawano nga wasinga okukolera emirimu era wawangalira kyekireeta kino ekyenkya awo nyini omwogezi nteekateeka kijje mukoze mwogambye temukiriimu mukumye muki abantu bamu anti siga nti tetukiriimu ffe by'abantu byonna kasita biba nga by'abantu mpanga tuba tugenda kubibaamu kuba ffe tuli maanyi gaaki naye si ffe twabitandika bantu be babitandika naye mubali mabega waabwe kasita ffe obukulembeze bwaffe bukola bwe buti people power maanyi g'abantu nti mapu media yeri mukavalinga ensonga Waiswa mbanja kujja kubanga abantu kwe bali sigwo ngambye nti obedda babuuza bambuuza nga balinga gemani gati what we want as a government as a nation is a leadership esobola okurespectinga ebiruubirirwa ne aspirations z'abantu aspiration nti tugende tumunonewa mwe baani abagaana kati ffe kwe tuba nga kituufu tuli ba people power ate nga tugaana tutya omusoga akoba nti mwina akuwa gokola ki gowa katukobye tujje tumutembeete tumutoola entebe paka ye tunaamutwala tumutwalawo abantu kyabantu obungi bwabwe n'ebirowoozo byabwe abantu tebaddamu kitubuuza bwava ku kisaawe entebe okubana nammwe temukimanyi abantu be banaasalawo gye banaamutwala nammwe muli omukola ki ate kati ffe tulina kuba ku nze nnyinza ova ku ky'abantu bwebanga tukyame wano kwe kumpi owali amaka gaffe ge twawangula nga tukyamawo bwe bagamba nti tuleege Kampala nga tuleega tulage eryanyi nga tulaga nga abantu amaanyi g'abantu nakati ge tutembeeta mu nsonga y'okunona omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba waddewo oluvuuvuumu tayagalibwa yakyayibwa bamuyimbi bali mu Buganda basomba basombe bakola bwe bati kati be balwana ne numbers mpiseyo yonna buli round about bataddeko ndabye ebitooke abantu
abatedeka abayiza okuziyiza. You can't stop numbers. I can guarantee here today, this is an organic revolution. Never bakera ku machanga fena batukutte. They can't stop what is happening in Uganda. Yeah. Never quarter His Excellency Robert Kyagulanyi. They cannot stop what is happening in Uganda. They will never stop it because it is an idea. Mumutunulira abantu abameruka buli lunaku nga tetubamanyi. Lero golowooza Waiswa yasinga enkya n'owulira Kiseka. Nolowooza nti Kiseka yaliwo n'owulira omuntu omulala. N'ogamba nti ate Waiswa yatambuza ne bagamba nti ate kati Zale yatendeka abapaasi. Tuli informal. Tuli bangi naffe tetwemanyi. Naffe buli lunaku twesanga nga abapya batweyongeddemu abakola ebyenjawulo. Kati gwe mapu media wavaawa. N'okujja simanyi nzija gye nnajjamu. Neekanga bwekanyinga oba omukisa wavaawa. Mu birowoozo bye wali olowooza nti tulisinkanako omuntu ŋŋanzi. Olwaleero tumanyiganye Zale muyaaye enviri zaasa tesegerekeka alina pini mu matu naye tuli naye. Ate byakola si bya kiyaayi. Kakati anorganic revolution egatta abantu bonna ate we bajja buli omu tomanya oli bwazze ajja olw'ekyo ekiba kimusikiriza ti bwe bubi obuli wano obubi obuliwa obuli e Uganda okunyigirizibwa okw'abantu abantu abagenda abagala okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamwaniriza nti ki bamulabye emyaka 2 nga bamusasulira ssente naye ekyokuba nti ye yasalawo okuyimirira nabo kubanga naye yanditidde n'agamba sijja bagamba lwenzija n'olwokuba nti neziwera ssaawa 9 ng'ali Kampala naye ali anchored amaanyi ge eddoboozi lye obuvunaanyizibwa bwe ku maanyi gaki g'abantu era bwe baga nti sebo tugenda kukunona lwali tumubanja kimu ssaawa na date nazituwa nya nga 5 nva South Africa enyonyi baya ssaawa ezi eve South Africa ne bwerwete nenyeja eyongeramu essaawa etya so kitegeeza nti enkya ssaawa 4 gwe munna Uganda ekigambo kiri kimu wali luddawa tewabawo kutiisatiisa kubanga ava ku hijja swabula ono ne tumuteekamu hijja wallahi ya Mungu gwe abayinza omunono bamanyi ohijja tabayise na bayi ate ne Museveni naye bw'akomawo ye president wa Uganda naye bamureceivinga bamunona gomanya abamunona kubako inspector general wa police kubako inspector general wa makomera kyogamba bagenda mukomera kubako wa makomera kubako wa maje kubako simanyi ow'ebyemmere bonna bamunona kati fo waffe talina inspector general wa police talina inspector commander wa maje alina bannansi era bannansi n'abasiimye bakole ki bamwenonere so olunaku olw'enkya awatali kubuusabuusa kwonna ffe tuli beetegefu tetugenda mu kulwana wadde abannaffe balinga abali mu kwetegekera olutalo ffe ebigambo byaffe biri kiriya tunona munnaffe kumuzza si lutalo kumutwala we banaamutwala badde mboga nti bamugye bamutwale ewajjajjaawe Masaka badde mbogamba nti bamugye bamutwale eka wawangalire magezi badde mbokumugye bamutwale Egomba be bannanyini ye oba bamulete wano mu ghetto. It is up to Ugandans, not us. For Gwaffe is to deliver leadership. Because every revolution, mu 1789, nga bamaze ogamba Marie Antoinette ne Louis XVI, nti bannange ebintu birina okukyuka mu the calling of the Estates General Meeting. Bali bakibuusa amaaso. Revolution ng'erinamu abantu abali ba bourgeoisie ba Mirabyo nga be bakulembedde. Era abantu nga balaba nga Mirabyo bamulaba ng'omukyamu. Mirabyo olwaleero gwe muteeke mu bigere bya Kyagulanyi Robert Ssentamu. Naye Mirabyo bwe yava mu bukulembeze bwa French Revolution 1790, 1995 mpaka 99 ekyaddirira mu Bufalansa ye Reign of Terror. Okugajambulwa kw'abantu ng'abantu bagyekyaye jambiya yevuga. Gwe just imagine abaana ba ghetto wano bonna nga Kyagulanyi naye abivuddemu nga bonna byakwerwanira nga tewaliwo awa order jambiya nga yevuga naawe kusanga nga tomanyi. So kyetugezaako kola is this revolution kubanga bali boonoonyi Museveni they are the national resistance movement aba resistance army omulimu gwabwe gwa kuguguba kati
omugugu yaba muonoonyi twala ku ttale owalira kakati okuguguba okwo kwe bali kuguguba baguguba against Ugandans nga bakozesa the security apparatus eyandibadde ey'abannayuganda okwekumira bo abatono muki mu buyinza nabwe kityo ffe nga bannansi tukola kyonna ekisoboka ekiri non-violent kubanga kati okunonayo Kyagulanyi kiri violent tuwa gye mubadde nayo mbadde njigoberera to the latter nga mwenna mbagoberera to the latter nga ne wemuvudde kamera zijja zigoberera to the latter tewali bwe mwagenda mu district yonna ku bungi bwe mwayina ne muyitawo ne wabaawo report from police, from the army, from intelligence, from the presidency, from anywhere nti wabaddewo looting nti wabaddewo abantu ababbiddwa ebintu byabwe nti waliwo edduuka eribuliddwa ebintu byalyo ng'ate mulimu n'abaagerabiranga twalinga abaali emakka nti emakka bagamba nti ne bwoleka ekintu wali n'ogenda ku ssalo okisangawo ebintu abantu bonna baategeera nti we are not a violent organization ekyo nakyo ne kitiisa gavumenti abantu bano be tukuumidde mu yala balaba batya biri ebyakabi ate ne batabikola ki ne batabinegula kakati ekyo nakyo kyabakanga and that is what we will do tomorrow. Gavumenti eno ekuumidde abantu mu bulimba n'okulimba abantu nti banno ba hooligans mwabapuluvingira mu tuwa ate nga tukibapuluvinga tetuliwe bagamba nti wetusinga amaanyi wafuna omukisa n'okirabako ng'oli mu diaspora ate mbadde sibiraba ng'abantu bwe babiraba wakirengera otya mitimbagano nga oh my god lovely Museveni yagwata namala kirabaawo nti yagwata tulinze bulinzi lunaku lwanga wejjombo okibeeramu wakati nga tomanyi kumanya kirano wanoonyanga midiya kyewanise zonna nga manziina obudde oba obulina zonna nga manziina map media muyina Geto TV muyina ow'omukisa muyina bonna nga mbayina because I had to give me opportunity to do analysis kyetuliko bannayuganda kyebaliko. Oh my God. Ekyokubiri mwababeera ground you don't know the numbers. The numbers are overwhelming. Kyovola babaliba mu Museveni ababirabira mu kisenge ecupa z'amazzi ze baba nazo nga babiraba baba ku pressure kuba n'embalala lowooza we beekyusa abo n'abaleeta eno tetugenda kutwala bwe tutyo tetuli organized sebo gumiikiriza ogenda kakkana wacha hiyo speed ya maneno yake ffe tumanyi kye tuliko. One is to build capacity for our people. We cannot win this war when we don't have capacity. We must build that capacity. And capacity is built through so many things. Most sports, trials. You try and fail and try and fail. Never banga you are born for that. You win it. Cheptegei. Wano yagwanga natiri okumalako. Naye ne manya nti yagwala kubanga jjajja yali mu stand. Bairayo omuntu nga ye wabizibu wakwatamu olina okuba yagwa nga yakulembera. Try and fail but never fail to try. But up to today kati gwe tulinawo medali yagimala ku lukalu lw'ensi yonna. Kuva oliwe yamuva. So kyembagamba bannayuganda fe obuvunaanyizibwa bwaffe awatalikola lutalo awatalikola kintu kyonna ffe tugenda kunona bunonyi mwagalwa waffe. Bwe tumunoona entebe kigenda twalire essaawa ng'emu nga tumutusa gye tumutwala butuwa essaawa ey'emu. Kanso olunaku olwo tusuubira abantu bangi nnyo abagenda okugenda entebe okunona pulezidenti waabwe. Poliisi mwagisabyeku bukuumi. Swabula kati ate poliisi kyogamba nze nabadde nakomyewo juzi nakubirako poliisi era nakubira bemmanyi abalina okunona be bannona. Kisibaako okujjako nga bagamba nti Bobi Wine mu Uganda muno w'amaanyi nnyo nti byakola byetaaga poliisi okumanya. Mbadde sikimanyi kwabo bagamba munafu. Era n'omwogezi wa gavumenti yagambye Bobi Wine yaani. Kakati ate lwaki aba abawandiikira? Okategedde ako Swabula? Nkategedde bulungi. Si w'amaanyi. Naawe bwe wali okomawo? Sina gwe nagamba. Naye wakomawo ate baakunona. Era bannona. Molokezi. Ne Museveni bw'aba akomawo anonebwa nkugambye anonebwa komanda w'amagye
komanda wa makomera kyogamba basooka kuyakomera kati ekyo sikitegeera bonna abali ku nnyonyi okwo bawandiikidde poliisi omanyi eri yankubidde nanga nti omanyi eyagala nga baagikuba konze eyabyalimaana baagikuba konze eno tebaagikuba konze kize commercial plane omwolyanga nti omusajja entya gye yatidde n'ennyonyi ayinza okwagala okugikola n'akoba ekyaliko aloota buloosi. Waliwo abamu ku bagoberezi baffe bazze batubuuza boogera kino boogera kiri ne bagamba nti second phase etandika nkya oba no programu y'Abannayuganda ebya second phase birala ate eno programu ey'enkya eyinza okumala ebya second phase nabyo nebanga ebimazi no second phase y'Abannayuganda programu yaabwe eno the return oba bagitumye the return of the gladiator, the return of the people's president, then the return president ye yenyini yagenda okwogera second phase oba yo yenyini eyinza okuba second phase omanya gy'olaga dira ogendayo saawa meka zonaatuukayo nebyogenda okukolayo wabula tamanyiwe bamutwala okumuyozaayoza ebyo byazaakola nga teyabalimba bamutwala surprise kubanga ffe yatugambako nti bikwase Kyagulanyi kati gwe wabikwasa saawa zino olaba nga tewabimukwasa tabiriiko nze mbabuulira mumuddeyo mu history munoonyeza opposition leader omu yekka bw'ati abitadde ku level gyebiriko kati ene opposition leader all over the world atadde ensonga nga bweri eyensi ye n'agiteeka ku international level of influence mu foreign policy nga Kyagulanyi. Give me one kwanze nkubuulidde tubadde ne ba Morgan Shang, in fact omu ku the strongest opposition leaders mu nsi ayogerwako yavuganya yabadde omukyala owa Brunei. Bw'ova ku mukyala wa Brunei yani omukyala oyo owa Brunei erinnya linvudde mu mutwe naye abantu bamumanyi. Bw'ovako oyo omukyala asiwa Brunei ese bagiyita batya omukyala oyo ye Bhutto yani erinnya ndyerabidde. Ne waliwo omukyala ali mu Asian countries Myanmar ali Myanmar. Waliwo omukyala ndowooza wa Myanmar omulwanyi ennyo erinnya ndyerabidde bamuwa ne Nobel Award yamala n'afukako president naye era ne bamusumbuwa ab'amagye ndowooza era akyali under house arrest. Omulala ye Navalny Alex owa Russia naye mu Africa ababadde boogerwako ennyo Raila Amolo Odinga ne Morgan omugenzi Morgan Shangarai owa Zimbabwe. However, I can tell you with certainty with absolute trust nti ono tabangawo. Ne Mandela ye njogera ku modern times kubanga ate Mandela ye kyakulabirako bya revolutions ezamu Africa. Nelson Mandela ate yaba kyakulabirako ye yasukuluma n'agenda mu ttulube eddala kuba ate ye yenyigira mu struggle ya independence okubanga beetawuluzaako abazungu abaali beekanamye nga bakozesa enkola ya apartheid mu South Africa. So Mandela ye is an inspiration era bw'otunuulira Kyagulanyi ayina qualities ezimuwa obuvumu bwa Mandela ku lw'Abannayuganda kuba Mandela yagenda neyeebakayo emyaka 27. His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu okwanawunsinga nti ajja kujja nga Abannayuganda bwe bamusabye wano kyabadde enkola ya Mandela ey'okwewaayo ku lw'abantu. Inspiration akijja eri n'akireeta wano. Olunaku olw'enkya lwe tusuubira ne People's President program oba firimu okulagibwa ensi yonna olunaku olw'enkya. Wafunyeko ku programu yaayo era abantu babuuza mapu ogenda giraga abantu batusobedde mapu ogenda kulaga People's President ku documentary abantu documentary eyo aba NTGO omanye ekibiina ekyo ekikola documentary eyo kyazimbibwa mu 1800 bane Uganda tenafuka Uganda aba bakola abaliko eyo documentary balina a lot of historical memory. Egenda kutandika okulagibwa ku mitimbagano
ya telefayina okubanga abantu bajja accessinga through cinemas n'ebirala naye mwe mujja kuba temunaba kutuuka kujja accessinga naye ku channels ez'enjawulo mu nsi yonna ziraga firimu egenda kuba nti firimu etambulira ku mitendera gy'ensi yonna kubanga eno documentary etunuuliddwa ku mitendera gy'ensi yonna because it is the first real time documentary efulumye in a very first time real democratic revolutionary documentary efulumye nga ya real time bwe antunuulira era ategeera kyenyinza olaba kiringa nga bye walaba ebyakolebwa ku airport e Thailand nga bikolebwa ku muganda wa Ban Ki-moon president wa North Korea era n'ebyakolebwa Khashoggi e Turkey nti byali caught on camera on real time kakati ebyo byo tebyasobola kufuna documentary naye bino ebibadde wano mu Uganda byali bikwatibwa ku kamera era ebiragibwa tebiri fictitious biri real nga bwe byali bwe biri nga bwe twabikwata bamapu bwe babiteekayo kamera nga bwe byali ontegedde bulungi true story. Yes, true story. So true story eri mu broadcastingibwa egenda kutandika okuba ng'etuuka ng'esobola okuba mu ddiiro lyo okusinziira ku obusobozi bwe obw'eddiiro lyo okugiraga naye era with time ejja kuba nga bannayuganda bonna basobola okugiraba nze I can guarantee it will be an Oscar winning documentary. Abamawulire tunaafuna omukisa okuba nti tugenda okwaniriza ku mukulembeze naffe tuli mu type ey'abantu awo oba tetuyinza okwewala kamera tutambula na kamera we mumulisa bwe tuteeka ate namwe temuli kumanyi g'abantu amanyi g'abantu abatulaba ku Map Media TV ne w'omukisa tuli ne council tuli ne lawyer tuli ne spokesperson deputy spokesperson tuli ne mukama w'aba Map Media bonna gwe wowulira munnamawulire yenna tuli ne boss ebibuuzo byatubuze bye tumubuuza omanyi okubuuza mukama awo ayinza okugoba naye nawuliddeyo kano ndowooza ne Kakwenza yakawandiise kati kabuuzi waliwo tweet etambula eyakakwenza eraga nti abantu boogera nnyo ku social media naye we bajja ku ground okujja ku ground tewali nnyo kye bakola okyogerako ye yayogeredde ku ki message ye gye yawadde yabadde ku ki yagiweerereza ku ssimu ku social media ku Twitter. Ekyokubiri tulekere awo bannayuganda obamalamu amaanyi ku illegality okumalamu amaanyi ku illegality kiringa ng'abantu abaali banenya Kakwenza nti lwaki yafuluma Uganda nga bamaze omusalaasala yafuluma Uganda kuba bamusalaasala nga tebamusazesaze mu mateeka tewaliiwo tteeka likkiriza muntu kusalwasalwa kati tosobola atekeera ku makya n'ogamba lwaki Kakenzo ali German ng'ate bamusalaasala kati naye alinga atugamba nti okukwata Kyagulanyi ddembe lyaba okukwata Kyagulanyi ku airport ng'akomyewo okwaba obwe kya busiru era yenna abakikoze aba musiru abateetaaga ffenna kuddamu kulwanagana naye kubanga oba musiru saagala kukozesa kigambo kinene naye oli okuŋŋamba nti illegality to be performed on someone injustice being performed on someone should equate luxury of people who have decided to be in love with that person is totally inept for anybody to blossom injustice on anybody because there will be luxury of those that are in love with that person is inept by the person who thinks that way. Nti tosobola kubanga ovunaana omuntu agambye nti Map Media mwagala nnyo gwe nojja nota Map Media n'ogamba wagamba oyagala nnyo Map Media kati baamusse era n'ogulumiza eyamusse against the love of oli yagamba nti Map Media mwagala nnyo ekyo mu bwongo bwange tekigatta because we are dealing with an illegality. Singa babadde batugamba kukola kintu nga kya mateeka kubanga bwe baba bagala okulaba bannayuganda kye basobola okukola lwaki ate mumukwata ne mumutwala emagere gwe mukutte lwaki mumutwala emagere bwe mba mwagala kati nange kambagambe kino bwe mba mwagala okulaba
ffe kye tusobola okukola mwe bwe mba mwagala kye tusobola okukola mumukwate mumutwale ku poliisi mutugambe nti ali ku poliisi tulabe oba ku poliisi anaasulawo era kibatwaze emagere nti eri njovu temugisobola mubaako nayo katono ne mugisesema kaveera kayulika eyuza akaveera baruwa yava ku CPS eyuza akaveera waliwo baruwa efayiro mulina ne fayiro kati mumukwate kale mugambe nti ali kibuli muleke okututiisatiisa emagere gyasula yewuwe era bwe tuwulira nti mumuwambye mumutadde magere tukakana mumukwate mube naye nga mwe mumuyina tumanye nti mumulemedde musuleko temubimutiisatiisa bali mwe mumukwate kale musule naye tulabe bamusulako yadde yalinga mumukwate mugane kumuteeka magere kuba magere kuba temumukutte ebyo byemuleeta nti you will be picked taken to magere that is ogwash. If you want to show you are mighty pick him charge him you see us we dare you naffe tubadde yalinga magere wuwe gali makage era bw'atukubira nti alika tumanya nti mwatidde ffe tubagamba kimu bwe mba b'amaanyi mumugezese mumuteeke walala tulabe temutufuula badandala eri wakaawe ga makage era temuba musobola okukola kwemenyaamu mateeka na busobozi bwammwe obutono ate nga n'okumutwala emagere muba mulina onnoonyewala nga tetumanyiiyo kuba yonna tugenda kuba enkya nga tulinze wawe musobola omuyisa ebyo temubitugamba. This is a different revolution. Si byebiri bye mubaddemu ne muleeta emboozi ne muleeta ki ne muleeta tubagamba kiri kimu olunaku lw'enkya ajja ntebe atuuka essaawa mmeka kye tuliko kati muba mukwate era muba mutidde mwagamba talina bantu mumuleke atambule entebe nga talina bantu mudiployinza amagye musasudde ssente buli muntu mulina ne babuloga bammwe nammwe mu gavumenti muvayo mugamba mugenda kuttisa abaana ate atalina baana abatisaatisa baki era mwe lwaki mwetegeka okutta talina baana lwaki mwe mwetegeka okutta kubanga oli najanaga mugenda kuttisa abaana ate baki battibwa lwaki mwe era abatta yaani abatta yaani Katonda yagenda okutta abantu mugenda kuttisa abaana ekitegeeza oli mutemu ekitegeeza owamwe mukkiriza nti mutemu kuba bulijjo batubagamba nti ono mutemu ono mubbi kakati bo bennyini be bakugamba nti omutemu enkya agenda kutta tesiffe aboogera ebyo be ba NRM babuloga baabwe n'abaminisita abagamba nti kati tugenda kutta abaki kati simutemu akyawakana nti simutemu okyawakana nti oli mutemu kubanga abantu bo bennyini bagamba nti tugenda kuttisa abantu kati kitegeeza iwe madala tekikyasobolako era ku makya n'ogamba abantu nti ki nti temukyali batemu kuba nammwe temugambe nkya mugenda kusiba abaana abatalina musango temulina musango gwe musoma gwe bazizza naye mwetegese kusiba era mutugamba nti tugenda kusiba abatalina bantu abatalina baana abatalina era mutugamba nti tugenda kusiba abatalina bantu abatalina baana abatalina ki ate tusibisa batya musoke mugambe nti ffe abatemu enkya tugenda kuttamu abantu ffe abatemu enkya tugenda kusibamu abantu kubanga bano bantu avayo n'agamba nti ffe enkya mugenda kuttisa abantu abavubuka temugenda mbagenda batta enkya lwaki temugamba ku mutemu nti omutemu totta abantu kubanga olede mukkiriza nti waliyo abantu abajja era ne mukkiriza nti waliyo omutemu ayinza obbatemu ne mumanya kalaki temugamba ku mutemu ne mugamba ku ono gwe bagenda otemulira abantu bajje mu mirembe kiiso kya mbuzi kirekerera omusi ekirina omubaazi obadde mulabi mulungi Kakwenza yagenda nga bamusaze esazi tetwali tumuvunaanyeko lwaki yagenda Kakwenza obadde tonnamumaliriza Kakwenza wagenda ng'oli musalesale ffe twakuvunaanako nti lwaki ogenze wayita Congo Malawi Mali n'ogenda paka Germany ne gy'oli tolina passport kyokka olwaleero otugamba nti Ugandans are going to shout on social media ng'ate naye kw'osinzidde okuwa obubaka gwe mwennyini oli ku social media kwowerera obubaka kw'otadde olutalo olw'olunene saze ogwo omugongo wabiwandika ku social media ne babisoma
This fight is academic. This fight is informal. It is organic. It is involved with every possible apparatus. Kastori chava akola nga kyongerako. Oba gwe kakwenzo wandise luzungu lutategerekeka fe tulugenda n'okumuta fe twamuteesa ne kati ye ekizibu kyayina saawa zino atandise okuba nti ali ate bo balina gye baagala otutwala tuve ku mulamu omunene tudde ku mulamu agwabo omuki omutono kubanga nabo babadde mu FDC nga sinamulaba bw'avaayo kwogerera ku FDC bizibu byeyina n'abantu bonna abaali kutuwa bonna bali ku social media. Ekyokubiri bw'aba nga pulezidenti waffe wa social media bamuleke nkyatambulire ku social media ffe twagala just kumupiikinga atambulire ku social media oba tumutwala kulya ka KFC mu ssaawa emu yokka ffe tetumwagala budde bungi essaawa egi afulume entebe agenda afuluma entebe nga tewali munnayuganda n'omu ali wali ku kisaawe kuba mwakisibye tunagambako bannayuganda bonna kweyiwa mu kisaawe kyammwe kitono nnyo mukitugambye ekyo kakireke mu mutuwe afulume ajje roadblock mwakitadde ku poloteya ave ku poloteya eri mubeere bulungi mumutulekere nga bannayuganda oba tunaaba mukaaga oba tunaaba bana oba anaabeera omu nga bala bali ku social media mwe mumutulekere kubanga mwe mulaze talina baki naye you are conflicting yourselves. Oli akugamba nti mugenda kutisa abantu lwaki temugamba ku mutemu Museveni abantu abali ku nnyonyi bonna bagenda kubatira abantu abagenda banona ennyonyi baka abantu 3-4 kyokka buli muntu agenda kunonebwa era buli omu akubidde munne nti nona bonna bagenda kuttibwa. Nze nina mukwano gwange ava South Africa Shaki yankubidde munoni era nkeera eki saawa emu kunona Shaki Shaki ajja ntya kati ate Shaki ajja ntya kati muleke olwokubanga Bobi Wine ajja muleke sijireka kutugamba nti Bobi yagifuga yonna buli kimu mukiyimirize olwokuba Bobi ajja Bobi omuntu ali omu ab'amadalasa bangambye bajja nabo Kinyonyi yayitidde South Africa etuuka ssaawa 4 nabo ab'amadalasa bagande kunona bamwalimu so nze kyensaba tugane kubanga road block bagisembeza ffe tukkiriza era tewali muntu tewabaawo muntu wa NUP asuka road block ya Ntebe kuba bagiganyeeko naye ffe kyetwagala ku ssaawa 4 awatali mboozi ndala yonna omuntu waffe kyetumanyi omuntu wajja Entebe akiyalinga ensawo ze ne bateekamu stamp ffe twagala oyo amaze ofuna stamp tetugenda kuwamba Bobi nga temunamuteramu stamp nti ayigidde Uganda tetwagala muteekemu ka stamp mu passport ye mumaloka mumuwe bannansi bwe bamulwisa omukoonamu ne bagikoona mu kawungeezi ng'atuuse ssaawa 4 ekyo kibeera ebyo ebibuuzo ne bantu b'ebibuuzo bye munaaba mubuuza kuba ow'essaawa 4 ate ziwera 8 ng'akolayo ki tewali kunyonyi etali leeti kubeera ennyonyi enaaba leeti bagiranga teridireidi ate tanalangibwa nakati bwenkebedde ku manifest egambye etuuka 4 etuuka 4 ne bwokebera kati egambye etuuka mmeka ate ze pulezidenti ndine ku ssimu era ngambye etuuka mmeka ne mukama wange omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Joel Ssenyonyi ali ne pulezidenti naye agambye etuuka mmeka kakati teri atugamba kintu kyonna mwe temulina kye mutugamba kiri ekintu kimu wallahi billahi talahi wallahi billahi talahi awatali kusaaga kwonna fencha tubabuulira ekintu kimu tugenda kumunona kati mwe bisigadde mwe mukole byammwe oba mutukwata oba mututta fencha tuli Ntebe Mukama Katonda abankumire wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obwe muna Uganda omanyi mwe bannayuganda namwe mwetaaga tubabuulire bino ebintu bya ddala bino ebintu bya ddala si byakubeera waka bino ebintu si byakubeera nti tusaaga buli kiseera tewaliiwo omuntu agenda kubamu eno revolution timugenda tukadiizamu eno business eno si business bino bintu byakuba nti ffenna tubeera bulungi bintu byakuba nti ffenna tuba mu bwenkanya bintu byakuba nti buli mwana alina okubeera mu ssomero abeera mu ssomero nga n'ebyebimusomesa gye riri
bintu byakuba nti ffenna tukiikirira ebirowoozo byaffe nga tetutwalibwa ng'abantu abali mu buwudamu mu nsi yaffe, bintu byakununula ggwanga lyaffe okuba ne baguguba ku ggwanga lino. Tuveeyo tuwugeze eddoboozi limu. Gwe woba onyigirizibwa tolinda lunaku lulala. Let's come and show solidarity ku nsonga gye tuliko. Ndi kubasaba mwena abasoga mwidde banyi kyodoodo mukere bwana wanca mwidde tuje mu lutabaalo olw'okwaniriza omubedde, olw'okwaniriza omudingu, olw'okwaniriza omukolewo. Muve ku ate ekyokubiri bo bennyini bakkiriza nti is a Ugandan. Let us go receive our fellow Ugandan because ow'emidaali adduse obulungi bamunona entebe. Nalaba n'abayimba ne beewawaadi nabo nga babanona entebe. Kati ate ono omulwanyirizi w'eddembe tugande munona ntebe enkya nga 5 ssaawa 4 tugenda kubeera ntebe ku kisaawe without fear. Let's conquer the fear. Nze nga Alex Waiswa Mufumbiro njagala okakasa enkya nti enkya ndi ntebe entebe. Ababadde batulaba ku Mapu Media TV, Waiswa tosobola kumuggyako bigambo bye ate tosobola bimumalako. Tubadde ku ow'omukisa ne ku Mapu Media TV ne YouTube channel. Tujja kweyongera okukyaza abakulu abali abakibiina n'abali ebweru hano ka program k'entebe. Tugenda kukyaza Alex Waiswa Mufumbira nga spokesperson owa Nuupu ate nga tuli kubira ne kano ka program kabadde kampi. Manyi Museveni yagambanga abantu Museveni yagambanga abantu nti amasasi bwe gavuga ekkotido nti agawulira akitula naye kadda kyagawulira wakakasa nti tokyagawulira yagambanga tekatalekeka kamaleeyo bagambanga nti bw'okuba esasi ekkotido yaba amanyaani akubye kati takyawulira bwe bulimba buli era bwe wayogedde buli kintu kiba mu opposite nakati tamanyi yata kagezi tamanyi yata kirumira tamanyi yata kagezi tamanyi yata kirumira tamanyi yata zebula tamanyi yata kaweesi tamanyi kintu kyonna. Naye okimanyi nti ne Robina mukyala w'ono omusajja yavudde naye era tebamwogera. Robina kingi naye yafa era tebamanyi yafa. Atunga bangi. Katukomaawo tujja kweyongera olunaku olw'enkya musuubire Mapu Media TV egenda kubeera live ku kisaawe Entebbe. Tujja kubibatuusaako byonna. Tubadde ne Ronde transporter producer ate naye ajja bikola olunaku olw'enkya. Tubadde ne Swabula ow'omukisa ate nga ye Madam President yantwala era enkya tujja bibatuusaako. Ffe bye tulaba bye tubawa tetugenda bikola wabula bye tulaba bye tugenda obbawa. Amaaso ku lutimbe olunaku olw'enkya. People power, our power, our power. People power. Mwebalire nnyo mwebalire.